Mwasibye mutya mujebaleko gyonna gye mutuusako engalo gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Amanya enzo Omumeja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse nagandese essaawa eno nnyini naye nga ate toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Kyenkusaba kiri kimu subscribe nga ate kakakadde oleme okubeera nga ate omissinga out updates. Yes, kyengenda okubeera nga ate ntandikirako olunaku olwaleero ye Bruno K saakati ne Faridah Nakazibwe. Abantu bangi nnyo bavuddengayo nga bagamba Faridah Nakazibwe ne Bruno K waliwo ekigenda maaso ate kwegamba ekyasinga n'okubeera nga ate kyeyongera embeera eyo mu bantu kwe kubeera nga omwana wa Bruno K ono ayitibwa Brielle ennaku zino zonna okuva maama we bambi we yava mu bulamu bw'ensi eno abadde nga abeera na Faridah Nakazibwe we babeera wano we babeera wali we bazannya bambi kwegamba Faridah Nakazibwe ng'alaga ye maama wo n'omwana afaayo nnyo kino kiri kwegamba social media in-laws bo ne bongera okubeera nga batambuliza ddala olugambo. Ekituufu kyo kiri nti waliwo ekigenda mu maaso makati ga Faridah Nakazibwe saakati ne Bruno K. Wabula nga ye Bruno K avuddengayo n'abeegana n'agamba bannange nedda ono just mukwano gwange omulungi alina omutima omulungi era still ne mu interview gye yavuddeyo ate olunaku olwaleero n'akola era butereevu avuddeyo n'ategeeza n'agamba bannayinze ne Faridah Nakazibwe tewaliiwo kyamaanyi kigenda maaso just mukyala wa mutima mulungi era bambi maama w'omwana wange we yava mu bulamu bw'ensi eno Faridah Nakazibwe namusaba asobole okubeera nga ate akola ki anderera ku mwana wange ono. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya wabula nga bo ba social media in-laws bakyagendera ddala maaso n'okubikkaatiiza nti waliwo ekiri beyond a friend ku babiri bano eno Faridah Nakazibwe saakati ne Bruno K. Gwe ampuliriza okyogerako ki kino ngenda kusaba kintu kimu comment yo gitutereko ate awo wansi mu comment section. So nga ate ne Ronald Mayinja akyagenda maaso n'okubeera nga ate yeetondera Bobi Wine. Kinajjukirwa nti omukulu ono Ronald Mayinja yali musaayi nnyo gwa NRM era ne mu biseera ebyo eby'obululu yavangayo n'ayimba ennyimba n'omulaba nga kwegamba alagira ddala NRM kwafiira wabula mu nnaku eziyise emabegako yavaayo n'akuba oluyimba olugamba nti abantu baagaanye era bw'atyo n'avaayo mu interviews ez'enjawulo ng'agamba nti agezezzaako okubeera ng'atambuza enjiri ya NRM naye ekituufu kiri nti abantu baaganye. Kati nno we twogerera ate interview zaalimu za kubeera ng'ate akola ki yeetondera Bobi Wine. Buli w'omusanga agamba bannaye Bobi Wine nsonyiwa bannange abantu munsonyiwe. Ekituufu kiri nti nakolamu ensobi ngezezzaako tambuza enjiri naye abantu ekituufu kiri nti baaganye. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ke kano naye ogende maaso n'okubeera ng'ate omwekkaanya. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini n'obutambi obwo kusaba kintu kimu bwekkaanye comment yo gye buteereko wansi awo mu comment section kyonna ky'osobola okubeera ng'ate oyogerako essaawa eno yennyini. Kyenkusaba mukwano gwange subscribe ng'ate kakakadde like nga video eno bw'oba ogyagadde naye nga ekisinga obukulu toseetuka komawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Obeera waliwo challenges ezijja ebintu obiyiga diaper oziyiga ebintu byangu nnyo okukyusa diaper obimanyi okukyusa diaper okuba obuugi okufumba ku mata kusiga mugaati ekyo nomanya nze sina kye simanyi ku baana like sina kye simanyi saawa eno ku baana so sinze nze kakikoze tuli abantu bangi kuba kati omwana wange alina effort y'abantu abanyamba bangi maama we yafa nayogera ne mukwano gwange omwe yanyamba because mwana muto agenda kubeera nga yeetaaga mother figure mu bulamu bwe so ninjogera ne mukwano gwange omu nakkiriza the responsibility eyo Faridah n'agamba nti ajja kubeera maama we beera maama we gwamanyi ye Faridah. Kino nkimanyi abantu bagenda kwogera nnyo ebigambo bingi but maama wa Brielle we yafiira emyaka Brielle was like 2 years old. Within the 2 years, she had spent 8 months with Faridah because before the mother died. Because bampa Brielle mama ye yamali banga ddene nga mulwadde ne bamumpa nimbeera naye. So when ali mu kubeera naye because emirimu gyaffe ogimanyi era ninsaba Faridah ne mugamba nyambaako omwana ono abeere because nina ebintu naye njagala ayiga okwogera mangu nga njagala abeere kumpi ne ba sisters be baaliya because they literally her sisters now bamwagala nnyo abeere nabo ya. So she has been yegwa amanyi nga maama we. How has she done that? Mwina emikwano. Nina bakwano bange benakula nabo tebakuzibwa bazadde baabwe. Abamu bakuzibwa ba auntie baabwe, bakuzibwa mikwano gy'abazadde baabwe. So it's the same thing. She's a parent. Ate alumirirwa like omuntu alina omutima. Y'omu ku bantu gwe mmanyi mu Uganda alina omutima omulungi. So yatunulira omwana ono ali infant muto
ne situation gye yalimu. So we namusaba ne mugamba nga mukwano wange ne mugamba manyi mwana omuwala yeetaaga guidance n'okumulaga, so ndakisuubira nti waliwo omuntu ayinza okukikola okuggyako ggwe. Nakkiriza, teyagaana. So kyava eri kusaba n'omutima gw'omulungi ye ng'omuzadde mwabasinze n'okunnemesa ndowooza ofuna omuntu gwembeera naye because muli awo munsibyeko mukyala Nakazibwe. Fetwakira ne tubagamba oli mukwano gwange ate naye tabagambako mbu tulina ekintu kyonna ekigenda mu maaso between us. Yes. Ng'amasengege extra tutuwa okuba ntutereeza because we are apologetic. Kigamba no mukwano go Faridah Nakazibwe, she's pregnant. Sina nze kyemmanyi ku ekyo because I am not her. If you want, you will go and ask her. That is her personal life. It's not my life. I don't know if it's true. Naye mumanyi waabeera waakolera so olugenda ne mumubuuza oba ali lubuto. That's her personal life. Yes. So ekyo sina ansa yakyo nze nga nze ekyo sina ansa yakyo. Yes. Bunyiza ne mwana kali kasobyo ne nkuba akalago ne n'abantu banvuma nnyo. Bona tusiza bubaka ngayo bwabadde. By the nyimba kyakuba nyingi. For that I'm sorry. Ne kyali na bwenda bwobulungi. Ne enyimba zonna zenina bayidawo. Ziri kusaidi emu okujja kakoko kakayitamu. Akamuko kake kayitamu. Bakanze nye watu come back. So bine bivumo nja bigumira kuba nange nasobya. So baba kuba kwa mu kibooko naye atakuba kubawumba. Chameleon muhimbi ki Ronald Mahinda, how would you describe him eri generations? Banange njagala batukirize Chameleon wabanga si yasinga mu East Africa yasinga mu Africa. Chameleon msajja w'amaanyi. Kino sikyogera kuba kinayenze naliko kukere nyimba zibazikuba kunyonyi tebatira kikola ninga oyo wewa fena gamba ye wamwe tumanyiyo omuntu omu Chameleon nange naliko abayimbi bangi baliko nenga Chameleon kagwe bakola ki bamanyi Chameleon wa amaanyi tukikirize Chameleon akoze ebintu ebitunyiza bingi naye ate mpumuhagala anti kikusukkako. The guy who akola ekintu and you're like okay now at the end of the day the love over homes you know mwerabiza neranze Chameleon mwagalwa struggles ayisemu jezimu kuzimufuula great then nenyimba ze then no kulemerako bingi abantu banagamba nti bakula bana tubagamba birds of the same feather flock together gwene Chameleon mwaliko nemufayo nemudamena kati ebyotandise ebyo gwengulaba wano that skeptical I wakubye n'oluyimba ate oludde eri abantu kakati no nze natusiza bubaka ngayo bwabadde by the nyimba kyakuba nyingi nyimba kyakuba nyingi kati ebisa byogerako nja kuzaamu muziki sagala kuddamu bantu atenga bo bali hyper nengenda kubazaamu music mbaze mu music then oluvanyuma bajja kumanya kyendiko naye ngaze mbadde w'abantu kali kasobyo just bunyiza ne mwana kali kasobyo ne nkuba akalago naye n'abantu banvuma nnyo mpozi oluyimba olwo bakusasula kali kalanga bw'okuba akalago naye nga naye Aisa Ronald tukubire kayimba naye n'okakubanga abantu bakuvumye nnyo naye for that I'm sorry ne kyali na bwenda bw'obulungi ne ennyimba zonna zenina bayidawo ziri kusaidi emu okujjako akako kakayitamu akamuko kake kayitamu bakanze nsonyiwa okuba nti kati osanze out osanze byange nonjogeza ebintu ebyo naye I'm sorry tudde mutuulire ennyimba zange oba oli wa kibiina kyo oli wa kibiina kijanga owulira bakati abo opposition bagamba situkwagala abaki bagamba situkwagala I'm not an outcast I'm a musician just come uloyagadde lwekuyimba ennaku nti mulwadde ensonga gyeyawa nga teyewulira bulungi kyekyokka kyekinnuma nti omulwadde tabeera mu kibiina ndowooza ensonga gye batwalanga ekikulu muna wagamba sina maanyi then you listen so ekibiina kyo kikyagenda mu maaso oba kikyagenda mu maaso so wasigaddemu nga gwe director now mulimu tujja kuba turecruitinga abalala ate naye ajja kubayongera okutuwa ku magezi okutambudde tutya yes kaneyanziza kale muganda all the best Uncle Ronald Mahinda naye mwana
abantu baganye outing yange ogingire mbambi abantu mbagala nnyo kakuba nti ongwikiriza zenanga mumuduzo ogezakukakanya ku pressure era kati njagala kusuubiza abantu ekitegedde there is power in people ogawulidde mangi nnyo naye olwokuba nange mbadde misinga ekyo mbadde misinga nti nga iwatuka mbaka so bino ebivumo nja bigumira kuba nange nasobya so babankubako mu kibooko naye ate akuba owa kubawumba engalo tukube bukubi music era kyembasuubiza music omulala bo bajja kulabira ku music nga jabuzi so nsaba abantu bawagire buwagizi music siri mwogezi mulungi abantu bangamba nnyo nti simanyi kwogera nenze kyensinga okumanya ebigambo byange mbiteeka mu music wano bwongwako byogera sibimanyi naye kyembasuubiza mbasuubiza music omulungi ebya parties politics tubireke twenjoyinge music. No. I want music now. Ebya politics tubimale tudde mu music waffe kuba gwe mulimu.